nga buli omu akyebuuza n'okwewuunya ku byatuuseewo ekiro ky'olunaku olw'eggulo. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'abaako bubaka bwabuyogerako eri bannayuganda ku ebyo ebyagudde ku nfanfeewe omuwagizi we ate era nga mukwano gwe omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries Aloysius Bujingo ku byabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Nkujjukiza nti bwabadde bulumbaganyi bwa mmundu era omu yafiiriddewo wabula omusumba Bujingo ye obulamu akyabulina ne mukadde kano wetwogerera. Ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter ekya Muhoozi Kainerugaba ekiri verified ategeezezza bw'ati. Video soko giweka like, information etuuke kuyo ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Subscribinga ku mukutu nkusabye neewombeese osobole okufuna latest updates okuviira ddala mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Agange bampita Vicky. We praise the Lord that our strong supporter Pastor Bujingo survived an attempt on his life last night as he was driving home. I have spoken to him and he is well. He got slightly wounded in his left shoulder. A friend and member of this church was killed by the assassin. Once again, we urge the law enforcement agencies to quickly investigate and bring these criminals to justice. Who are these criminals? Is it ADF or some other shadow groups? Shadow group, not groups. We need answers to these questions. This is the second attack on our supporters in the last 80 months, and no offender has been brought to book yet. The case of the cold-blooded murder of Isma Olaxes is still unresolved. Once again, we thank God that Pastor Bujingo survived the heinous attack. Omusumba Bujingo obulumbaganyo bwamutuusiddwako obw'emmundu ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. First son ow'eggwanga Uganda era nga General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa muzeeyi ategeezezza bw'ati. Agambye nti twebaza Katonda mu kutemeratemeramu ku lw'omuwagizi waffe Pastor Bujingo eyasobodde okuwona obulumbaganyi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero bwe yabadde avuga ng'adda awaka. I have spoken to him, njogeddeko naye, and he is well, era ali bulungi. He got slightly wounded in his left shoulder. Yafunyeemu ekiwundu obuvune oba ekiwundu ku kibegabega kye ekya kono. A friend and a member of his church was killed by assassin. Omukwano gwe era nga memba mu church ye yattiddwa mu butemu buno. Once again, we urge the law enforcement agencies to quickly investigate and bring these criminals to justice. Nera tusaba mu luganda olwangu kyeki tusaba aneera tusaba ebitongole ebikwasisa amateeka n'okunoonyereza mu bunnambiro bituwe this law investment quickly investigate and bring these criminals. Baleete abamenyi b'amateeka bano mu mateeka. Baleeta abamenyi b'amateeka mu mateeka mu bwangu. Who are these criminals? Abamenyi b'amateeka bano be baani?
ekyo General Muhoozi Kainerugaba akyebuuza. Who are these criminals? Is it ADF or some other shadow group? Banaba bayekera ba ADF oba waliwo group etannategeerekeka nga kyo kisiikirize kiri awo tekinnaba kutegeerekeka. Ayongerayo ng'agamba nti we need answer to these questions. Twetaaga ebyokuddibwamu ku bibuuzo bino. This is the second attack. Buno bwe bulumbaganyi obwokubiri. Leero simu gye wampadde ekyukakyuka buli budde. This is the second attack on our supporters in the last 80 months and no offender has been brought to book yet. Guno gwe mulundi ogwokubiri oluvannyuma mu bbanga lya myezi 8 nga tewali kituukibwako mu kunoonyereza ekyenkomeredde. Then now gamba the case of the cold-blooded murder of Ismail Access is still unresolved. Obulumbaganyi obwafiiramu oba obwalimu okuyiwa omusaayi okwa Ismail Access blogger era nga yali supporter wa MK movement ne gye buli kati case tennaba kutuuka ku nkomekkerero yaayo kuzuula mutemu yaani eyagenda maaso n'okukola ekikolwa ekyo n'atirimbula Ismail Access. Once again we thank God that Pastor Bujingo survived. Era n'ekitiibwa eky'amaanyi twebaza Katonda nti omusumba Alozias Bujingo akyali mulamu yasimattuse ettemu eryabaddewo mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Bw'olabanga omusajja Semaka akwata akatambaala n'asangula amaziga oba n'akwata ekibatu kye n'asiimuula amaziga, tekikuwanga ndowooza nti omwana gwazaala oba omukyala gwakulembera mu famire gy'alina tasobola kukaaba. If General Muhoozi Kainerugaba first son abuuza who are these criminals, abatemu bano be baani? Is it ADF or other shadow group? Ena banaba bayekera bakabinja ka ADF oba waliwo abantu abeekwese mu kisiikirize be tutannaba kutegeera nga munnamagye yabuuza, first son yabuuza. Then kituwa ebyokwebuuza nga bannansi ebiwera, naye nga ansa mu ebyo bye twebuuza ntono ddala. Kubanga abantu betusuubira okubanga bali mu security abalina okubeera ku muyiggo ogw'okulaba nga balinnya ku nfeeta ebikolwa ebifaanana nga bino, bwe baba nga beebuuza who are these criminals, kitegeeza munnayuganda wonna wooli obukuumi obusinga okuba obukulu bw'olina era bwe weetaaga atabulina nga tonnakizuula nti obulina ge maviiviigo okufukamira n'osaba omutonzi wo buli w'otambulira akukuume, ng'era ebyawandiikibwa we bigamba nti oyo bw'atakuuma kibuga
abo abakuumi bonna bakuumira bbule. Olw'ensonga nti keesi ya Small Access Jjajja Ichuli okusinziira ku General Muhoozi emyezi 8 egiyiseewo kati bukyanga Amasasi gavugira ekyanja ku apartment Isma we yali asula. Lipooti tevangayo kwoleka ani mutuufu yasindirira Small Access Amasasi. Akitegeeza lipooti mu bwangu ebanjibwa eyinza obutavaayo kulambika ani mutuufu yasindiridde Pastor Bujingo Masasi agatiddemu omukuumi we. Newankubadde General Muhoozi tamuyise mukuumi, amuyise member era mukwano gwa Pastor Bujingo ate nga member mu church ya House of Prayer Ministries era ng'ekulemberwa omusumba oyo Aloysius Bujingo mwenyini. Mukyo Katonda yalina okukuuma okusinga omuntu alina emmundu. Bw'abanga still abalumbaganyi General Muhoozi kye yeerabidde mu bbanga eyo basobola okuba n'okutta muwala wa General Katumba Wamala ne bamuzikiriza. Then who are you civilian atasobola kubwa nottibwa? Era lipooti neetafuluma ng'eraga ani yakkuba era n'akutta. Obulamu tebulina spare ky'otasobola kweŋŋanga nkusaba kidduke gwe Munnayuganda. Beera mutiitiizi ate baako ne by'otalina komentingako oluusi. Abyebyo Viki Exclusive gwe mukutu kwe tuli abwe bubaka bwe nsobodde okuba nga mbawa mukadde kano. Tuli mu mwaka 2024 tugutandise gwokya. Tusinkane mu updates eziddako mweraba.